Kubadde kuwanyisaganya bisongovu mu muluka gw'Emweru Rwemiyaga wakati w'abawagizi ba munna NRM Elomubaka Rwemiyaga Theodore Ssekikubo n'abawagizi ba munnamagye General Emmanuel Rwashande nga bakulembeddwamu General Fenehance Keitirima ku ofiisi za NRM. Ssekikubo balumiriza Fenehance okumusanga nga yeesoza akafubo n'abavunaanyizibwa ku by'okulonda ne batandika okujjuza amannya mu nkalala z'abalonzi mu muluka guno kyokka nga tegwalonda. Kigambibwa nti okulonda kwayiika oluvannyuma lw'abamagye n'abawagizi ba General Shande okuba abalonzi n'abawagizi ba Ssekikubo emiggo. Abawagizi ba General Shande nga bakulembeddwamu General Fenehance Keitirima baddukidde ku ofiisi za RDC wa Sembabule kyokka tukitegedde nti ono abagobeddewo era n'abalagira bagende ku ofiisi za NRM gye baba bagonjoolera ensonga z'okulonda mu kibiina. Kati kigambibwa nti bano bwe batuuseeyo beekubya akafubo n'abateesiteesi ba NRM ku by'okulonda okuli Patrick Ntale ne Yosa Mutayebwa eyakazibwako erya Odong ne beggalira mu ofiisi munda. Gerard Senkusu yavudde mu mbeera n'atabukira General Keitirima wamu ne banne okugezaako okwekobaana nga baagala okujingirira empapula z'omuluka Mweru ate nga tegwalonze. Era wano omumyuka RDC Sembabule Faizo Seruwaji wayingiriddewo okulaba ogubadde. Tibalonze okakuweggulu ate tawe nsanze ndiyo yalonze bataziriyawo kuva 96 ng'ofuna 99 ku 10 okutuuka olwaleero bana NRM tebaafwa abali bakuwa obululu tebafa weebali famire weeziri naye Fugabbi n'embeera efaanana bweti yekendezezza obuwagizi bwa Excellency NRM. Ono alagidde ofiisi eggalwe okutuusa nga bamaze okunoonyereza ekituufu ekibaddewo. Bali mu kuba bintukola ki babba bantu bali mu kulonda buli bwa NRM. Kino nate kireesewo embeera okutabuka ng'abawagizi balabiddwako nga balumiriza amagye okutabula okulonda mu kitundu kino. Era okulonda tekusobose essaza ly'e Rwemiyaga lirina emiruka 23 nga mu kiseera kino emiruka 5 okuli Mweru, Makoole, Kabukongote, Mbwogero ne Kanoni tegironze.